Tuba twasimbudde dda nnyo wali eno buterevu ku Dennis Pro Media. Political analysis as usual. Kashamu musajja w'Obugalubindi ng'asazeeko olwalama ya political analysis yekutta kati era kyenkukuutira sawa zosoko za subscribing oliking okommenting ffe tukusimbulira embalasi. Professor ye sawa yonna ekibadde sawa Obugalubindi waliwo yambuuza lwaki professor abitirako nnyo Obugalubindi nesooka yesirikira bwe nti ngamba ono omwana abuuza ekibuuzo kino muto mukulu muto nenoonya ansa gye nina okumuwa nga bwe yali yenkana olaba Obugalubindi buno aba professor mwepaakana mumulimba basoma ebitabo kate laiti bw'oyotako Obugalubindi ng'osoma ekitabo laiti ekitabo kiba tekikuwamu direct natale empapula zino enjeru so ekyibateesako Obugalubindi nenze ndowooza mumukulungire olugezigezi omanyi bamabala Obugalubindi naabuteerako bw'ati ng'akulabira waggulu atayisa Obugalubindi maaso. Professor kyotukola ogamba otya? Ndi bulungi sir. Ogamba otya? Obadde obuzi nga bwe yaba onsanze eno gye mbulidde mpolampola nga mbeerako n'ebyegattagatta naye ensonga y'emmwanyi ensonga y'emmwanyi bateyinza kuleka kyekimu ensonga y'emmwanyi Katikkiro Charles Peter Manga yasiba twana terimba tuleke kyekimu nga tusirise eriwo ekyagamba mbu erimba muyaye tabitegeera kweddala kubanga nze ayogera bino nkulidde ku mmwanyi ndi mulimi wa mmwanyi ndya ku mmwanyi nfuna ku mmwanyi kyova abanze sawa zino bwe nga muntu wovaawo n'ogamba noyogera ekigambo ekibi ku mmwanyi nkugwa mbulago nga sina gwe nebuuzizaako emmwanyi kampeyini yo nayo nange ng'ekuba mmwanyi kuyitira ku ttaka ngivumirira nesekuvumirira inayina kubanga fe abamu tumanyi ki emmwanyi kyeri tumanyi emmwanyi wa gye tujje tumanyi kaakati munnange ovaayo ng'olina ekibi kyoyogera ku mmwanyi oba onkubye direct munnange twabadde tuli awo mu palamenti nga baleeta bago tufumitire emboozi sataatu tujje otuvunjagirevunjagiremu newakubadde embeera eno yawunzikidde nnyo ku Anita Amongo olw'ebigambo ebyawuliddwa mu katambi newakubadde palamenti yavuddeyo nekesamba naye ate yina gye lyafubutuka waliwo yalireeta mu palamenti ani yamutuma eyalireeta mu palamenti yasinziira ku kyokulireeta yalireeta mu palamenti ye abaffe alina kigendererwa kyekikulu nakyo twetaaga tukyogere mbadde salutandikirawo nyininyini kituufu ddala abagobezi ba program the political hub analysis rodin ngemali afro pessimist nga bulijjo mwebale nnyo okugoberera omukutu guno kakati palamenti eyo gyekibanyika kyesigwe n'amenvu kate tudde muto gikwatako olaba gyofuli butaa yasituse n'ayogera eriwo abaafunyizaamu sikirabako bukyangambaawo kati nno waliwo abagambye nti omwami oyo kati akalulya kamazi yabadde munyiimu ati nagamba oyo omusajja ali so much strategic muzeeyi oyo gwolaba nze era nakati negye buli eno nina endowooza munda munze egamba nti byonna mipango gya muzeeyi kuyo muzeeyi newakubadde akaddiye naye ate asinga abavubuka bangi okutegeera asinga abantu bangi okutegeera muzeeyi alina amagezi mangi nnyo kati asobola okubeera nze ku lwange my opinion era nsobola kimpulira saagala nnyo okubaako na bingi nnyo byenjogera ku nsonga eno muzeeyi oyo omusajja mugezi asobola okukusindika n'agamba genda oyonoone ye najja n'atereeza ate bamuwaane olw'okutereeza alina owingire nti ate yagambye yalagidde okola ki bangi babikola okwonoona mu mbeera eyo so kakati nze mpulira ndowooza embeera eyo eri bwetyo gwolaba otyo sayidi eyo munnaye nange njagala mbeere omu ku abo abalowooza nti okugyawo ekitongole kino ekyemmwanyi okukiteeka mu ministry ya agriculture tekirize mu mutima mulungi so munnange mwami Dennis waliwo emabegakaawo gavumenti yaleeta enteekateeka ey'okugatta ebitongole emmwanyi nno si zokka ebitongole mu kyebayita rationalization ne merging ebitongole nga UNRA ekyo ekibadde kikulemberwa omukyala Kajina President Museveni ayagala nnyo okukozesa ekigambo kino yagambye abo ba parasites nkwa zeesiba ku bantu naye nga zibanyuunyunta neno jike yabitondawo era ffe abanoonyereza twagala tumanye president yadeeta ekitongole nekitondebwawo oba ebitongole bifaananako bwe bityo Ssemujunganda n'ababaka abalala bamufaanana bazze nga bakijjayo nga bakyogera luno nti ebitongole bifaanana bwe bityo President Museveni aba akimanyi amanye existence yabyo era tunuulira bani abazze babikulira ani aba pointinga
omwami oyo Emmanuel Niwayungira right now kati managing director w'ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority UCDA Mmwanyi zisinga kulimibwa wano naye akikulira Iwe yabadde ngamba nti lwaki aveeri nomugambe nga tebamanyi na mutima tebamanyi na kilo ya Mmwanyi baginoga batya tebamanyi kuwulula ne mugamba watya wewe so era mu koba lyerimu emabegako wano ebbanga lye tutakubye wano wiiki simbale akakiiko akakulira ebyobulimi mu palamenti wansi wa minisita ya agriculture kesitula ne kagendebwa pulezidenti nga bagenze kumunnyonnyola kubanga omubaka omu gwenja okwatuukiriza amannya ge kubanga bigambo si bibi Abedi Wanika akiikirire constituency ya Kimanya Kabonero Mwami Kavuyo yagenda omeze Mwami Kavuyo aye tugambe ki Mwami Kavuyo ate nno newe yali agenda okusinkana president jukira agenda nga committee naye opposition yagamba Wanika taddako ne president ebbali ne banyumyamu yayagala dde okumugamba ebibye era yanonya dde empende ezimutwalayo era newe yali ayogera yagamba nasooka okwebuuza ku banene mu kibiina basatu Ningamba yibuziza kulinda opposition yabogera abanene be abalina mpuga ate kizimu nende yali muleko munene mu kibiina yagamba sa mpuga bamugoba mu butongole bamunabira mu maaso abana b'Emakerere Kabulo bayita bantu bamunabira bagamba oyo wa kitiibwa eri si wano kakati bayanja bulungi ensonga zaabwe era Abedi Bwanika abamulabira mu kifaananyi ekirala bo bye bamanyi naye yayanja ensonga bulungi nnyo n'abuulira Pulezidenti Museveni obukulu obuli mu kibiina oba mu kino ekitongole kya UCDA ekitongole ekyo era mwami Abedi Bwanika nafunamu n'okweraliikirira singa teyagenda nagamba kubanga Pulezidenti buli yalinga ayogera bonna bonna abaagenda n'abaali kudda oluvuganya bagamba yessebo nga bafuuse yes Abedi Bwanika bw'atuuka n'abaako engeri gyakwasaamu ensonga era ebimu ku bigambo bye yayogera ate nga ne bw'aba tabyogedde bukosi nga birabwako kino ekitongole mu mawanga agamu gakyasinze okulima emmwanyi mu nsi yonna olina amawanga nga Brazil olina amawanga nga Nicaragua amawanga agasinga okuva mu South America amawanga nga Vietnam wano ku lukalu lwa Africa olina amawanga nga obukosi eggwanga eryo erya Ethiopia baaliko n'ebitongole ebyo ebyefaananyiriza UCDA wabula bwe bagezaako okubijjawo baakomayo ensobi waliwo ekibiina kyaffe kiri ekyali ekyemmwanyi ekyedda bakiyita Uganda Coffee Marketing Board bwe kyavaawo twafuna enyiike y'amaanyi ennyo nga tebanaba kukiripulesinga na UCDA omusajja oba omuzadde yasobolanga okugenda n'atwalayo bambi omwanyi bwe ne bamuwa ssente ate oluusi baba bawanga ne ssente ezisingamu ne bamala ne bazaayo emmwanyi ku sizoni eddako olumuli luba lwakubye bulungi ng'oli agamba nti kaŋŋendeze wano n'awayo galanti kaŋŋende baneewereka ssente sigenda kusula njala so kati bwe batyo ne bagira bwe batyo in fact oluvannyuma lw'okuviibwako ekitongole ekyo ekya Uganda Coffee Marketing Board mu 1991 UCDA weetandika era etandika wansi wa bukulembeze bwa Mwami Museveni mu 1994 ne bakikolamu amendment kati abamu tuli mu kwebuuza ekitongole ekikole bulungi kubanga mweno kategori oba mu kino omuyolo gw'okumaajinga ebitongole ebitalina kye bikola tukkiriza nti ebitongole ebimu bidde mu minisitule bingi bibaddewo nga bibeerawo lwanjawulo n'ekyamata biki kuba bagambye nti n'amata gaffe kalina ffe omanyi kyetutaka okukola twakolayo ekyakase ekyemmwanyi embisi n'ekyemmwanyi eziri ku muti n'ebirala kubanga ekyamata n'ekyente bw'oba obadde otunuulira ensonga nga bwe zitambula gavumenti ya Uganda sente zeewa ekitongole kya UCDA ntono ddala ebiliyoni nga 8 naye UCDA sente zeeteekamu ekonomi kyokka nga ate yesinga okufulumya emmwanyi ezo UCDA kuba ekitongole kya mmwanyi kyokka ate emmwanyi kyekirime kyetusinga okufulumya in fact mu bintu nga tourism bino ebyobulamuzi bikibi byebintu ebiddako awo mu byobulimi ekirungi naye nga n'ebyomulimi majali emmwanyi kiralamuko kakati agamu ku mawulire agali mu nkubo za parliament omanyi babaako n'ekisenge bateeseza ne mulimu enkuubo era olukuubo olwo lwe lwasomodde ebyama olukuubo lwaleeta ebizibu enswera yagafunye naye gomba okulaba kameramaani oyo yeerabiddeo kugijjako muleke bamunoonya oba tumusondere tumuwe akasaala akaffe ku bwaffe oyinza okumukubya kubanga ekyo mutuufu kyaweebudde nnyo parliament naddala ate sipiika waayo Anita Mongo kubanga ebigambo ebikwatira ne tribalism kakati mukabuvungana omumuganaako konna history nga emukulazewo emmwanyi gyava biki
Kaakati jjo ekiteeso nga kireetebwa nkugambyeko nti basinkana pulezidenti era waliwo okwebuuza yabagamba twongerayo emyaka 3 tujja tukirese ekyo bagenza bagamba tukiwaleko mu palamenti wabaddewo akantu akakoleddwa akataategeerekese abaka badde tebakimanyi mu palamenti nti bazze kuteesa ku kiteeso tebazze kukijjawo sipiika olwatandise okugira ng'ate amateeka gasomwa enkola zonna ez'okugjawo ekiteeso nga egaba nga ge gagenda mu maaso basenior legislators nga basamiji ne bagamba lindako wacyawewo tuli kuki mwe twalabidde n'omubaka omubaka akikirya kakuuto constituency emyaka 3 n'ekitundu talina kigambo kyali ayogeddeko mu palamenti singa teyabadde Mmwanyi dala bikadde biwandiika ebintu ebyo ebyadde biwandiika kuba teyanzeeko mabega teyalinze kugendako mu argument naye kamera za palamenti zitulageko ayinza okuba wano waddewo akapapula kuba kyangu nnyo nebadde ayogerababanga nabo bunootyo times ate balina ne mulimu aboogera nga tebalina anti awabeera asegera mu argument naye omusajja yalinze argument neegi omusajja tabe nga yabadde n'akapapula yasabumitingidde waliwo omubaka eyamuyiseeko tabanga yakamutadde mu nsawo naye kale yasabumitingiddewo sina ate ebigambo ebyo byabadde mu luzungu naye kirungi kati abagamba nti teyasoma yabadde munyiivu yadde ensonga eva kugumba yaddayo n'asoma yasoma sama yasoma zino ennyamba ekyo ekyamugamba mbunaye kakati bannange lutayo tukakasa otya mbw'osoma history era n'omutuula n'omugwa tukakate waliwo abaana bano jo yavuddeyo n'oluzungu olw'ekitalo olw'omutawaana n'atutegeeza ensonga ze nga zinambulukufu nga munyeeku muzibu nga ziva kukuuma ne tugamba Saalongo bakube yuza yamuyuzizza Naalongo wa palamenti yamugambye otibamutwa era olaba yayogedde kitegeeza bangi bayogedde kubanga abo be basembayo okwagala okwogera naye kandi yeetegese naye kaakati ne kati aba butamukkiriza kwogera ebyadde ffe abantu abava mu bitundu bya Buganda ng'olina MPO nga yagenze nga mu palamenti ku mulundi gwe tiwamwereko ng'ateesa kuba ekiteeso kyadde omuzaayo kuba ekiteeso kyadde open nga mainire kigenda kuba ffe abalimi b'emmwanyi obuwiise emmwanyi singa kulima wano omuki abo batayogedde kakati nganze ntuuse kukuluma kwange era babaka bangali mukoma nsimbi Veronica how you know Veronica ninayo ndiwarana Christine nabadde nizaveyo alumu omuntu ate Veronica yamu kubagenda mu kakiiko okusinkana pulezidenti onoonya engeri gye wowolereza abantu bo neekubula akazi bannange ayinza okugamba ebiya byogerere nange sikyalina abyogerere ate gye bateeseza ensonga wano wekyadde kiyitirayo wadde batukubira badde batugiramu nga tuvudde ku my'obubaka eyayogedde oluzungu olungi ennyo ate nga mukambwe eddala nga n'okutta lutta beesazeemu akajegere kati waliwo omuwendo gwe bawa nti bano baba bawakanyizza ogwessalira ekintu tekiyita babadde 40 babaddewo baana era owulira mu butambi obw'enjawulo Lopu Joel Ssenyonyi agamba Speaker we are more than 40 nedda kansoma omukwemu nze kati Joel Ssenyonyi n'omulala najja bwe batyo bandiwala naboyogerako kakati Speaker ne bimusobako ayagala okwogezeganya ne Kiraaka wewavudde entabwe wewavudde ekinyusi ate nno bakoze ensobi kuba tegaali badde mawulire wabula Kiraaka avaayo manyi Kiraaka nabo engeri gye bafunamu emirimu mu palamenti twetaaga tuginyonyoye bannayuganda tujja kudda ne puroguramu eyo kuba nange ngusobola ogoba Kiraaka kano keyayogedde we have the numbers sikamanyi kakati n'alyoka agamba n'agenda ayogezeganye ne Speaker kati Speaker yagadde in fact yamuyise amukuba akaama yoba yamubuuziza nti kyonna we have the numbers omanyi NRM abakavaayo ku kiteeso nategedde bayise caucus naye kakati mukugyewulira omwo bagenda kuya ng'ate muzenyi mwennyini yayisiza ekiwandiiko omanyi ababaka b'NRM njagala nkugambe nabo balina we basibira mukama waabwe obulipo basobola okubaawo kati baavu bagenda mu kalulu duli beefuulamu tetwagala kiisa kati olwabayise nga bano aba opposition tebaliiyo mulimu meeting kamera tezigenda vaamu era ogenda bawulira abatera okwogera ebibaddeyo titwagala kigende olunamala nga tulabye omusana akawungeezi ako nga kuvuddewa nekiro bagulaba olwo nga kimala kiyita naye ebigambo ebitasaanye kwerabirwa sipiika wa palamenti ya Uganda namba 3
ng'ogyeko president Mwami Tibuhaburwa vice president yabaye vice president nali ku kamera n'omukwata makuba ngamba yani vice president oyinza okulaba olutalo wano omwana yamugambye njagala nkwagala waliwo omwana yakoze kamera nagamba njagala nkwagale ng'osirika busirisi nga vice president wa Uganda munantalabika wetutuse naye nga kati bwobeera nga ne president asobola okuvaako mu ggwanga entebe nagirekera sabaminisita ate nga vice waali kitegeeza lino eggwanga talina kiddako linyuma naye nga ebigambo ebyo byayogeddwa kubanga sipiika we yabadde ayogezeganyako ne kiraaka balabe kiki ekiddako kubanga byonna byonna ebiteeso ebireetebwa okuteesebwako wano we bagamba nti leon table ekiteeso era baafunako obutakkaanya wakati wa sipiika alitwala Kaddaga ne Ssemujju mu palamenti eyo eyise nga honorable Ssemujju agamba nti ekiteeso kirina kubanga kiri ku table wano kirabibwa nekyoka tukyogerako sipiika n'agamba kati first deputy gundi prime minister ate avunaanyizibwa ne ku nsonga za East African gundi community kyonna ekimulya Mukama Katonda naye nga n'agamba eri ku iPad biri ku iPad Ssemujju n'amugamba did you go to school etteeka ligamba n'omwana wa in fact yamubuuza wasoma nasale tugende maaso batukomaawo yamugamba wasoma nasale nga n'omwana yamutyoboola nnyo yagamba nze n'omwana wange omutaayo emyaka 3 asobola okwawula kikopo kidomola fusefuliya naye gwe tosobola kwawula table na iPad bewo baspeaker naye nga yawuliddwako nga oleo namugamba nti we have the numbers namugamba now era akatambyako kawulira ate nga kekaledde okwekiriza gyaleetengako ensonga make sure that those Baganda doesn't over get what newe uyagiza kugamba gundi bwe yakoze obubaka alinga adde ategeeza nti kakasa nti Abaganda abo tebamobilizing numbers kufuna muwendo ne sipiika yannyonnyodde n'agamba olaba sipiika wayogerera ekintu ekyo kiba kitegeeza nti olwedde bo balina kyebaagalira ddala nga tetunnaba nakugenda ku sipiika kiraaka alina kubeera wa saidi eri yagambye we have the number lwaki yagambye they have the numbers we have the number kiraaka si mubaka wa palamenti abatuuliza ayamulonda sente zimusasula zaffe palamenti yemulonda waliyo beeri bokka naye ng'ebigambo ebyo byaleesewo tension era twalabye ow'ekitiibwa CPM Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda wano yagambye initiative ye Mmwanyi terimba egenda maaso in fact tugiteekemu akatinga ate nina banja nenda bagi spreadinga nnyo Mmwanyi terimba simanyi enkwatagana yagyeti Mmwanyi terimba nena banja yagitwala kati mali ate osobola okuba omugaga yagiwummulamu omugaga aliwa CPM entambule entole kati aya yoli yagikwatidde olumuli egendera tulabyeko emabega kaawo abakulu mu gundi bya gavumenti mu biti ebikulu speaker deputy we n'abalala nga bazze bakiika embuga era nga basisinkana Katikkiro Charles Peter Mayiga ku nsonga ez'enjawulo eno ye ssente toweewuunya era nze neewuunya nnyo abantu nga Katikkiro asisinkaniddwa abantu ngabo ne bagamba nti yalidde teki weno ye ssente ya Uganda gwe mutima era n'ebino ebigambo ebyayogeddwa sipiika twagala tulabyeko Naalongo bawa Hashimu Magogo ng'akomyemu ebulange we yali ng'amawulire gamukuttemu ate ku luno twagala TV eya Telefayina bebegakwata bali abala bajja gakuumira eri emala ajja nayeka ku luno ajja yekka tajja na security ate kati tulamutambuza Kabaka Nyalo liraba kuva ku bulange paka wano talina musirikale no oyo namba 3 mu ggwanga lwaki yewebuddeyo okutuukawo nga kimanyi namba 3 naffe katumulage kati ebigambo ebyayogeddwa kuba babidefendinze toyinza kujja bwoti otalira ku mabaati ne mujjayo mutandika ate okuddira ku bantu eri gye amabaati abo tuve wano salongo kabasajja Kabaka wange